naye abamu kati bali mu ddwaliro abantu twalidde gotewalidde enyiza okuba nze saalidde ate kiri awo ndowooza nga sirimu abo abalidde akabanga kemaze wano ng'otula kumpi wendi kati neerobozaamu abantu twalidde olugendo lutuufu twalidde mwalidde enkuba enejja naye kati abamu balina ebizibu bangi balina ebizibu mu mbuto zaabwe ekituufu balidde okulya kigambo kikulu nnyo kya bulamu. In fact waliwo ekitabo ntero kibasomesaako wano ekya Dr. Pamplona bw'oba osomye ku page ndowooza ya 8 waliwo the 8 decisive Katikkiro yatugaana okwogera enzungu wano ensonga 8 ezisalawo omubiri gwo gubeere mulungi oba mu biziri 8 naye ensonga eyasookera ddala mulimu kulya amazzi omusana bawandiika amazzi okulya yesooka amazzi okunywa empewo omusana good mental attitude ebirowoozo ebirungi exercise free from toxin obuyonjo resting tojogedde okuwummula ne resting okuwummula n'endala nyingi naye lwaki ensonga ezo 8 ze zisalawo omubiri gwo gubeewo bulungi oba bubi naye lwaki basooka kulya okulya kuno kukulu nnyo era ffe tugamba mu Luganda nti olugenda enjala lulina olugwe bwe rhyminga bwe luti olugenda enjala terukola ki terudda lulina bwe lutandika emikolo gifangabula gifa kulya kigambo kulya bannaye mu kitunulire nga kikulu abantu tulina okulya naye bw'onoomala galya bw'onoomala gateekateeka byogenda okulya bw'otaafeeyo bw'otalowooze ku kyolya ebibyo bizibu. Bayibuli kyeva etugamba Hosea 4:6 my people are perish abantu babizikira olw'okubula okumanya naye banaamanya batya nga tebafunye abasomesa banaategeera batya tebafunye abategeera mu mbeera yonna either mu kisinde kino eky'ebyobulamu oba mu politics n'ebirala tulina okubisoma kyekindeesa wano tusomesa abantu tulidde tutya tulidde ddi bwe tuba tufunye okusoowagana mu kulya tutereezezza tutya embeera eno. Qur'ani neegamba nti yuhtil hikma man yasha Allah baba akuwadde okufumintiriza waman yuhtil hikma fakad utiya khairan kathira Allah baba akuwadde ila al-akhira Allah baba akuwadde knowledge weebaze nnyo amakulu baba akuwadde okumanya ku ngeri gy'ogenda okulyamu otesiteeso oti ebyokulya weebaze nnyo Allah. Labayo abantu abalina engeri gye mwaliddemu abantu abalidde embeera gye mwalidde kati mashallah mwalidde naye kati embuto abamu zirwadde emmere eno yetujjanjaba okusookera ddala ate ereeta ebizibu bingi nnyo nnyini ddala emmere eyo gye tulya kati bagiridde oluusi olw'okubula knowledge kati abo abalidde kafanku naye tubateeseteesera tubadde tutya amagezi atulaba omulungi abantu abalidde munda gye mwaliddemu mukole bino wammanga. Ekisookedde ddala bw'omala okulaba puroguramu eno dduka wodduse kwata ekikopo ky'amazzi kiramba agookya gateekemu omunnyo omungi omutono gateekemu otunnyo bwagana otunnyo guba mungi guba mutono kwata otunnyo gabeere solte naddala singa tukozesezza omunnyo oguyitibwa ekisula natrum genda okifune mazzi gaffe agabuguma teekamu nywa ate era nywa ng'ositamye lwaki bw'onoonywa ng'ositamye kubanga wajja kuyita eddakiika 15 oba 25 genda waggulu lazima oteeka okuddukana ofune obwetaavu obugenda mulaatu bakaita ka 15 gwe eyalidde saa zino kuba baŋŋambye tunoonyereza ne batugambye nti abantu bali mu jiimu kati basala mibiri basala gasava embuto abamu basanga buweewo abamu basanga buweewo sooka okole ekyo kimu. Ekyokubiri ky'oba okola ampuliriza omulungi ekyokubiri ky'oba okola kwe kufunayo ekintu kyonna ekyakiragala green akubaana ebyuma byaffe biyinza obutalaga naye green ekintu kyonna ekyakiragala ky'olabya kavuna embuzi ebanga ekirya kireete kikunye mu mazzi agookya
nga kiyonjo nno kiyonjo anje chiche nazoose aya nazoose okusoma ati Allah baba kuwadde okumanya hikma okumanya webaze kiyonjo si kiri kyolabye ku kkubo kireke enfuufu n'okiyenga nga bwe kiri soko kiyonje bulungi nnyo bwoti bw'omala kiyenge amazzi galina kubanga gokya obanga gabuguma ganywe ekirala ky'oba olina okukola bw'oba omaze okufuna ebyo noonyaayo ku kintu ekibaalaala okubaalaala n'okukambagga bye bimu omuyembe omuto gukambagga n'enniimu ento ekambagga ate omululuuza gukaawa kati okubaalaala abantu kubayinza okubaalaala ye kaamulali noonyaayo ku kaamulali omunyweko ayamba ki agenda kwongera okuleeta kibayita lubrication gyeminyira mumukwesese muli mumukwesese omwo agenda kwongera okuleeta eminyira omanyi yababula tunulira bulungi andaba ayokya mukolobako bwekagendako ennyo kamulali kazukusa eminyira kazukusa eminyira negiba mingi mu kyenda bino byonna mbikugamba kutoowolola kusobozesa ebyenda okutambuza obulungi ebirimu bifulume naye nga tuzeeko akatono ennyama gye twalidde abaagiridde naddala kosa twa naye nga gyemwa mu mbuto emalamu ennaku 3 lwayo ennaku zimwe ziri meka mu 5 tulinnya gye baalidde ku lusooka ekyalimu mu mbuto kati bino tubikuwa kukendeeza kufulumya nnyama eri kuba bwe wangaaliramu ennyo ereeta kibayita urea oba uric acid uric acid yenkali mu mubiri kati bwereeta enkali mu ebyenda bigenda kulwala bigenda kujja ofune kye bayita amabwa mwe kye muyita ulcers kati ge magezi gano gatukuwa bwe twakuwadde ku kamulali nti teekamu ekibaalaala ekyo kisobole okusokolatinga eminyiro osobole okugenda okufuluma oyinza okunkubira essimu n'ogamba nti akasajja katuusa ate kati kamulali agenda kuleeta ulcers nedda twogeraku abo abatalina ulcers kola ekyo ne waliwo n'abalina ulcers be bagamba okulya kamulali bawone ulcers nze mbagamba naye bil hikima n'okusoma n'okuyiga kamulali okwata kivandulo nedda bweba buno obwaffe buno wennyini buno obumyufu obwo abamu babita kalali nerindako katono nnyo omatwaga ebintu bitune critically kakamulali ako akatono ako akamyufu kafaanana kikuggwe akakunizo bajja kutubuulira ndowooza kati olaba olidde kakamulali kano kalinga okuba ekyenda kiba kinene naye sikundi yeyo kalina kyekakufaananya ono abadde wano ku kamera kyatayina ekituufu ekyo kati kakulabwe kati empisa ekituufu ekyo waliwo ono abadde wano agambye nti abantu bwe bagenda mu nkuuka ne batandika okukuba obucupa nammwe mubakuba obucupa ekyo nno tukiyita smilius milibus bwolaba kintu kifaanagana bwe kijjanjaba kye kifaanagana nakyo kati kakamulali ako olaba nze nkakuwadde osekolatinga eminyira munnankani mu lubuto lwo kakuyamba n'ebirala bingi epoint kati kali olwekyo naye tugamba kakamulali ako kennyini ako akasongovu kati koyajjanjaba ulcers kamenyemu wakati bw'omala kakunyire mu ttampeko y'amazzi onywe naye nga kali faint kyonywa nga kiri faint eki mu butono obwo mu butono ddala mu butono obwo kongera okendeeza acid mu lubuto lwaffe kubanga kali alkaline mugende mukapimeko mulabe ebintu bino ebyobutonde ebisinga biri alkaline ne babiyita alkalinity birimu embeera gye bayita alkalinity bw'oba okijja eno okiteeka mu mubiri gw'obukolokolo bwakyo kyokka ate wadde kya butonde naye bw'okifumba kikola acid kyetwavudde tugamba emmere eno gye tuteeka mu mubiri gwaffe gye tufumbye ekola kye bayita acidity kati yennyama gwe muceere gwaffe gwabadde muyonjo nnyo mulamu bulungi naye bwe bagufumbye ne bagufumba ne bateekamu n'ebifi by'ennyama ne bateekamu byonna ne biteeka mu mubiri ne bikola acid kati abantu kyekiddako abantu bagenda kulwala bali mu gym balemeddwa okutereeza omubiri agasavu abamu basanga buweewo
way forward erietya kufulumya biri munda kasasiro oyo tumufulumya agende tumufulumya n'ebintu ebyo Katonda bye yatuwaawo ebiri awo abantu twekkiririzaamu mu Allah bye yatutondera naye twekkiririzeemu mu ebyo tisinga nfunye bino bijja kunnyamba ate bino ebintu bibagambye nze bagambye buno busawo sinakabubaamu mubaddemu emyaka mingi life yange yenayina mbadde mu busawo buno otugambye nga wakamala okulya fuba okulaba nti ofuna amazzi agookya gatekemu otunnyu tutono naddala tunnyo ki otwekisula natrum ekisula yes mu wino waliwo ekiri tebakiseera osobola okufuna ebikoola ebya green n'obikamula n'obinywa mu mazzi agabuguma good osobola okufuna ku kakamula kali akatonotono kwabo abalina amabwa abatalina amabwa nga ffe tukwatanga busatu buna noyengera mu mazzi n'onywa ne mu buugi tuteekamu kamula riyo kamula era ntera wano okusomesa ngera amazzi gabuguma oba gasobola okuba gagawoze gabuguma abona ateeka mu gookya aya ojja kuwulira omuliro biba byokya jjukira pepa kamulali muliro yes kati ate naguno muliro kati obiteeka mu mubiri aya bisobola ffe bakomando nakana kali feinti ekira kyembagambye omukyula mugukozesa ennyo omukyula gwe gutya omutaliza gutegera atya omukyula isobola bateeramu awo gwali mu byuma n'ogamba senadidimobotria ateekamu ekigambo ekyo bajja kikuwa didimobotria senadidimobotria oba omukyula teekamu omukyula gugo yaffe mu Luganda omukyula bajja gukuwaawo naye Oluganda olwangu oba mu Lusoga tugwete omuvuvumira oba omulenganduba omuti ogwo oba omuddo ogwo enjuba bw'ebaano wakumakya era gutunula mu njuba gugenda gukyuka paka kumakya ogusiŋŋana gwewumbyeko bwe guti then genda gutambula n'omusana n'enjuba gutera okuleeta ekikoola ekimuli kya yellow gwe bayita omukyula ogwo mulungi nnyo okufulumya kakiki oyo n'ebirala bingi bye tujja obba oba bingi bye tumanyi n'enniimu yennyini ng'ogikamudde bulungi era mu mazzi agookya enniimu nga 3 4 5 sikamula mu mazzi agookya n'ozinywa ng'ositamye ebyo byonna biyambako abantu baffe abafunye endya eno etali ya buvunaanyizibwa brother abantu balya bubi n'abamu mbamu oluusi benvaako waaya neŋŋamba baleke balwale mbasomesezza tebateeka bintu bino mu oluusi basobola okuba nga beerabidde ate oluusi baba beetaaga okugenda maaso n'okwongera wentakera yensonga kitugamba nti Dr. Yasini komaokko twongere okubajjukiza waliwo demokrasi watakolera nga tetukulaakulana kati waliwo abaana ng'oba oli awo oli naatyaga omwana namuwa kamulali mwana muto omwana ono abamu babutule kati malwaliro ne babawa empeke ne babawa sirapu bataddeko n'empiso n'amacupa olw'embeera y'emu nga lubuto kamulali ng'oggyeko nti abo b'okiikiridde bakaluubirizibwa naye nze abaana abange from day one tandika na kamulali abaana abange nze wange balinga bayindi tulinga bayindi ebintu bino bimulaba abayindi beesibako nnyo byabuvunaanyizibwa abasajja bali batusooka okusoma ebyobulamu bino wadde batugamba oba osome ku histories omuntu yatandikira wano buli lwe bava ku tropics ne bagenda nga beeruka era batugamba notugaa nti Musa bamuzayira ku kiira awo nakira n'agenda mu Misiri naye yo tuveeyo bwe tulaba n'abagisu bennyini abagisu baganda b'Abachina kubanga emmere gye balya y'emu naye yo tuveeyo akati omwana ono omuto newankubadde ongambye nti nno babatutte nnyo yes bajja batwalayo lwaki babatwalayo kubanga ffe mu Buganda tuli wiiki lwaki tuli wiiki kana akaseera kemutuwaako wane eddakiika 3-4 ntono nnyo okusobola okubangula abantu okudda ku nnono mu byobulamu kubanga bali abasajja abazungu batraininze nnyo abantu bonna buli lwolwala ddwaliro era nabano bayinza n'obutaalaba telefayina akafaananyi ako ke kaddagala lyogerako so kayamba ku lubuto okufulumya ebikyafu ebiri munda senadidimobotria oba omukyula gwego zaako emabega eri balabire eddala ekikolo kyennyini balabe ekintu ekyo bwekifaananira ddala era kuliko ebivuvumira bingi n'enjuki nnyingi ezibaawo kati ekyo kiyamba lubuto sebo obadde okyalina okutya nti abaana bano abato bo tunaabawa bino kamulali biki na biki singa baalungamizibwa abantu ne bategeezebwa kati bwe tubategeezezza bakula bakimanyi nti ne bwaba mwana muto ebintu bino yagenda nabyo ekirungi nti kati bakitegedde bulungi yes ate naye gwe omukyula ge batulazaawo tegulina ttabbu yonna ku mwana nago ku mwana
tebina tabu kasita omuwa ekigero weewaawo tugenda ku mulamu bwe tudda twaga tutunuulire omwaka 2024 mwakoze resolutions nyingi ne ku byobulamu naddala ku byendya wandibadde okola resolution efaanagana etya tulina dokita agenda kuba nga atunnyonnyola ensonga eyo